next tulengere munaffe Mzee Wilson Tamale mukanyomero kano akamanya ekidduka kyo tukomawo tujja genda ate munamangu affe. Munasolo TV twagala okwebaza kinene nnyo kyokoze okukeera naffe ate era butelevonekane kanyogenda okole naye njagala okugamba nti Country View Driving School ne TV Solo TV twasalawo okutambuza obulungi obeere ng'otuuka bulungi gy'olaga. Enkozesa y'oluguudo n'ebidduka kikulu nnyo okumanya nga puroguramu yaffe eno bweri. Tukugamba buterevu nnyo nti ovudde mu kisenge ekyo ne weetegeka bulungi nnyo n'oyambala bulungi nnyo era n'ekidduka kyo kikebedde bulungi nnyo okulaba nti ebintu byonna bikola bulungi naye okoze pulaani wa gy'ogenda tukiyita trip plan. Tukugamba nti bw'obanga tonnava mu nnyumba yo w'osula mu ddiiro lyo mu kompawundi yo gezaako okola pulaani. Ruuti ki gye ŋŋenda okukwata, kubo ki we ŋŋenda okuyita, nanywawo amafuta, kubo ki eritaliimu binnya bingi, kubo ki lyesiisange mujjaamu w'amaanyi, ate bwe buba kiro kubo ki we naayita nga ddala ndi seefu ne sigwa mu babbi. N'olwekyo kola pulaani gy'ogenda. Leka kumala kubanga omaze okusimbula ekidduka kyo ate n'otuuka mu bifo nga traffic junctions omuli ne traffic lights oba ne lanes ez'enjawulo n'otandika okukyusa leeni eno ng'odde eno. Muyinza okuba babiri, muyina we mulaga, muyina bye mugenda okupikinga oba mugenda ku mukolo. N'ogamba nti kakati keeka eri luddawa nti eri ku Sure House, ate ebimuli biri luddawa nti ate biri bwayise. Tusooke ki kakati kye tuba tukola, oli mu leeni ez'omunda, katugambe tuli mu kifaawe Wandegeya, oli mu leeni ez'omunda ezidde e Kampala. Kyokka ate ogamba tunone ekimuli okusooka, olwo otandika okufuba mb'oteekako indikeeta ate odde eno odde bwayise. Olaba bw'otawaanya abalala, olaba bakubira eŋŋombe, olaba abalala bafuna obusungu ne bafuna stress, n'olwekyo ne bakola ebitaliiyo. N'olwekyo tegeka olugendo lwo nga tonnava mu nju yo, okube plan wa wogenda okuyita na wa gy'ogenda okusookera osobole okuba nga totawaanya balala ate era okuba nga oba seefu ku luguudo. Bwatyo Mzee Wilson Tamale magezi maaso okubanga atuwa amagezi ng'owekidduka ogenda kubeera ng'otambula otya planning olugendo luplaningire manyina okali ndozi kikuyambako sikutagalira mukubo sikutambula kwokka no fubutuka notuka wali ate notandika okutagala mukubo ngende no banzire eno no maliriza ngo koze ki ndowooza weteminga bulungi nomanya nti ngenda ku appointment bweti noberanga planning pre-planning buli kimu ky'obeera ogenda okukola oba nina interview ne minisita sigenda kutuuka wali ng'osalabe entuyo zisaza bibatuwa wenna otuyana omutuuseeko naye nga yagambye tuukaako essaawa 2 very important kati gwagala osimbule essaawa 1.5 gwe obaze nti woogenda okuyita jamu taliiwo ogenda otuukawo ng'ebintu byatabuse very important atandika okubira obusimu oli luddawa atuuseewa nzija naye nga atina yagambye nti appointment bwe mba ngikuwadde ndowooza abantu barespectinga time ne planning kibeera kikulu nnyo mu nkola n'entambuza y'ebintu kyekisinga okuviirako n'obuzibu abantu obuta planning bintu byabwe kyonna kiva mu planning time ajira mu planning yesooka then planning yekuwa time oba gyo allocating time oba mu plan mwe mubeera ne time allocation naye osanga ababoda mu planning yevaako ebizibu byonna actually ne mubuweereza ba government era kyetwogerako byonna ekitukoze obubi ye poor planning olina aleta project n'agikuba waawo nga tanaba kutegeka bagenda okugyongerayo mu maaso oba tanakutegeka tanakumanya baani abagenda okufuna mu project eyo so poor planning kyekisinga obukulu kyebasooka ne basampulinga basooka ba roll out balabe kinaakola tekijja kukola kataka okulabirako akatono keeka olumu bayunula abaali bazze mu kakiiko akapaaka mu parliament awo ne tukitegeerako nti waliwo contractor gwe baali bawadde contract okuzimba ekkubo okukola ekkubo naye nga atuse contract ekiseera kyayo kituuse ekyokutandika okukola naye nga abantu temana kubasasula kati contractor n'ateeka ebyuma ku site ye n'atandika okukola ki
yakubabala ministry yakubala ebyuma nga biri awo buli lunaku basasula nzijukira bulungi milioni 305 yali Kampala flyover wali oluguudo olupuliro bagenda kubanga bazimba government esasula milioni 305 naye ng'omulimu tegunnatandika esasula contractor atakola atudde butuuze ebyuma byo kasita yateeka ku site contract yeese eraga nti starting date yenu yasigala akubala tebimukwatako anyhow twala tutulira akadde katugende mulamu gwaffe Apollo Naggambi twagala kulaba nsonga ya cabinet egenda kufuluma akadde konna naye tugenda kuba tochi mu baminister babaddeko si bangi nnyo betwagala okwogerako bayinza ga lwaki mututambulirako lwaki mutulirako naye nga ffe tukubamu ne tukuwa buli omu akoze atya kugamba nti projection oba tuyinza prospects ayinza kulonda ani oba oli awo twagambye nti cabinet eno ejja kuba ya surprise nnyo ejja kuba ya byafa ejja kugwa bugwi bannayuganda nga tebagisuubira egwe bugwi bujja kubeera kiro oba kawungeezi oba ku makya ennyo oba misana naye ng'eteekeddwa okubeera nga ejja twakugamba nti ateekeddwa okusobola okulonda abantu babiri mu cabinet ye mumyuka we ne prime minister abeera leader of government business yakulira emirimu gya government gyonna akadde kano eno cabinet yaggwako oba ono gwe bakisanja katono nnyo temporal extension ye munaffe Dr. Ndugu Lwakana Lugunda tumusuubira nti oba oli awo ayinza okudda natadda mu kifo kyekimu kyabaddemu ayinza okufuna elevation oba ayinza okufuna oba demotion era bw'otunuulira by hierarchy prime minister abeera citizen namba 7 mu ggwanga erya Uganda bw'oba avudde ku hierarchy eya waggulu nti president nga first citizen ne tuddako vice president awo ne tuzzaako speaker ne tuzzaako ssaabalamuzi ne tujjako awo ne bajja nga bakkirira bw'ogenda okutuuka ku namba ey'omusanvu ye prime minister tusuubira nti akadde kano bulina bikyuseemuko waliwo adde otugambye nti abalitaliiko nziro naye abadde aliko enziro ez'enjawulo ey'emmere ya covid Emera COVID aponye byatukolera emera ya COVID eri mu prime minister's office naye teri directly ku prime minister ani yali answer mu ministry eya disaster preparedness yali evunanyizibwa ko ya Hiraronek reporting awani reporting awani kuki ku bintu ebi ani yagula emmere nga overseer wa ministry okutwala obaga ekyo kimukwata butereevu nga government achikira mirimu gya government kimukwata butereevu bano bonna tebali answerable ku nsonga eyo yalina okubanga amanyi emmere egulibwawa ani alina okuba contractor nagiwadde procurement etambudde etya batwala mukyala guwatudde eyali PS naye nga wano kyali just kubawadinga contract naye muteekeddwa okubeera nga ono nga owawaggulu ateekeddwa okubanga amanyi abeera kiso kya mbuzi naye era kyonna kisigala nga kitunula kuggwe nga kiringa mu family n'ogamba omwana nti bwe nvaawo wano mulabike nga mugalawo enju ate n'ogenda okusanga ababbi bakoze eki naye ng'omwana mukulu ategeera musajja mukulu wekitegeera naye kennyini ali mu myaka egisobola okuba n'amaka kiddawaani obuvunanyizibwa oyo kiddawa taata nga taata abaana taata abaana abadde machuwa omuntu omukulu omuvubuka ewaka omukulu obuvunanyizibwa n'omugamba nti mubeere nga muggalawo essaawa bwezi ababba jja ate ne bakola ki ne bababba kakati no kubeera kwewolereza byonna era bamukyala guwatudde abo baali busamambiro abakwatibwa ne batwalibwa ne mu kooti oyagala kulabika nti Dr. Ndugu gwaffe ate yagala muteeka muki nedda sinza kukimujjamu ekyo kubanga ye nga overseer wa ministry abali ensimbi abakwata ensimbi ne bawadinga contract bamanyikiddwa kuba contract zibwe zireetebwa wabaawo abazisaako emikono abazenduusinga so gwe kiri eri gwe osobola omuteekamu akaguwa anti nkugambye nti kati eyo enzira eyasiigibwa doketi yali akulembera kitasobola kujjawo abatulaba ne bwana wamala kyo ensonga y'emmere mu kiseera kya lockdown ensonga ya masks mu kiseera kya lockdown ensonga y'okuba nti ensimbi ezakuŋŋanyizibwa ojjukira bwe twasonda ensimbi wano bilioni 19 tebinakutegerekeka era accountability ye nga head of covid task force chairperson wa task force eya covid prime minister yali chairperson owa covid kati eyo enziro yamusiigibwa nnyo ate nekitambula nnyo
kyayongera okulabika nti kyamulabisa nnyo ng'abavubuka bwe bagamba nti mu mbeera eyo kati atunuuliddwa nnyo anaaba aweebwa ekisanja ekirala anadda mu doketi y'emu naye nagambye nti ate bweba nga John Patrick Mbabazi ate yakuze yutano kubanga akomawo kati ekyo nakyo ezo kati ezo zavaawo ali kati tunuda nga siyo dosekikuba bwe yali ebyo yitemanga ezo muza akadde kano 2013 gundi Public Order Management Act yavaawo abagirongosaamu kati obwaire obwali obukambwe yagitambuza n'amaliriza nga naye mutadde ani yali amugambye agireete n'amaliriza nga naye kennyini mutadde ani yamugamba ogitambuza ogireeta ekyokusatu ani kati gwagenda okuddamu okulagana naye ye mukama we kyali ayagala akadda ojjukira nsonga za Jeffrey Kazinda corruption we yali mu skando ya OPM naye obaoliawo yandibanga ekifo ekyo bwe bakimuwa asobola n'okigaana ye kennyini asobola n'ogaanaga nti ekyo temunziza ye akati gwe bootunamu mu cabinet gye tulindidde akadde konna kuba ebifo nkugamba biri bibiri kati byayinza okuba nga avunaanyizibwako mukyala Kadaga oba oliawo ayinza obbanga ekifo kya vice president yakigaana lwa busungu yakikirize ayinza obba yakigaana lwa busungu naye kati Kadaga kiriza between yesterday ofuuke vice president waffe obusobozi obulina wekitiibwa Kadaga obusobozi bwonna abulina abulina obutukolera nga vice president omulungi kakati awo wenkugambye nti second citizen w'eggwanga erya Uganda agenda bw'abakkiriza ajja kwegatta ku mukyala Nayigaga Dr. Specioza Wandira Kazibu okubeera omukyalo owokubiri okufuuka vice president naye yagamba nti ekifo kiri mbuyinza ayagala buyinza akwate ku bintu kubanga obadde olengera nti almost bw'otunula vice president ne prime minister abadde akola nnyo okusinga vice president naye ng'ate tutunula vice president namba 2 prime minister namba 7 kale badde bamuwaayo babadde badelegatingako ku n'agenda ku mikolo gya Buganda yabadde tagenda oluusi okutwala amabugo obaoliawo abadde akikira mukama we ebiseera bisinga nekyeŋŋamba ekyo andeese buleesi nange ebimbi abadde akola abeera akiikiridde mukama we wadde ku lumbe oba kina abeera akiikiridde mukama we si kuleeta mabugo kyenkugambye nti mu kukiikira mukama we mu bintu ebyenjawulo abeera aze kusaasira naye kaakati awo okutuusa obubaka obusaasira okwongeramu amaanyi mu office ya vice president kubanga ti ekyo singa baba bakikanyizaako baba balina ate kudda mu parliament ya ggwanga okola amendment nti office of the vice president balina numbers kisoboka mukyala Kadaga wabakkirizzaawo ne bagamba nti mu kino tukkaanye actually kati kyogereko bwe tuti nti n'ensonga yennyini gy'oleeta ey'okuba nti singa kisoboka wandibaddeyo okukolawo enongosereza ku buvunaanyizibwa bwa vice president Bannayuganda bakisanyukira nnyo ekyo bakyagala tewali munnayuganda gwendowooza nti mu Uganda tewali munnayuganda asanyukira kino ekyokuba nti vice president asigalawo ngaki ofisi ye nga terimu buyinza oba simanyi nti oba waliwo akisanyukira naye ate tujjukire nti era kyali kibaddewo nga tekiyise na mu constitution amendment owekitiibwa Specioza Dr. Specioza ng'akyali vice president yalinawo obuyinza awo yalinamuko ku buyinza zijjukira siwe yakwatirako ne kugundi ku byobulimi bwebityo anti kakati ye mukyala Specioza alina office 2 yali akulira ebyobulimi ate nga vice president kakati nekino omukyala Kadaga basobola okukkaanya bagakankwe vice president bamongerezeko ne minister weyo oba ne justice oyinza okugenda mu justice awo n'odda mu kyamu naffe Professor Ephraim Kamuntu kyabaddemu awo n'otambuza ekintu ate n'ekirala ndowooza kisinziira obuyinza bwe twogerako ndowooza businziira ne ku nannyini yennyini gwe babukwasizza okitegeera biri bibiri gwe babukwasizza neyo naamuwadde ojjukire kya Dr. Gilbert Bukenya yatetandise project ez'enjawulo ojjukire ya Upland Rice project a good project ngeri developmental ate ojja olaba ng'eyina neweetuusa ki naye baani abamukuba ku mukono abamukuba ku nsoloboto simanyi so obuyinza actually bw'oba kukwasa office kikatuka kitogere bwe tuti buli bwe bakukwasa office abamu basobola okumuwa office n'agikozesa n'agifuula vibrant yo nga ye office ye ng'omuntu ye n'agifuula ey'obuvunaanyizibwa oba n'agikola ki n'agifuula ekisosonkole oba kitegeera ebyokulabirako ndowooza obirina bingi birina kakati mbadde ngenda kuwa kino kyennyini nga tulabyeko
ekyokulabirako ekitonotono Bakatikiro wa Buganda Katikiro wa Buganda ajja oba Katikiro mulala yena n'abeera mu office ya Katikiro n'ekisa kigwako oboluusi oba contract ne guba kibyonna ne batuuka omujjako nga talina byakoze ki binene byakoze initiatives zakoze ki ate omulala najja n'aleetawo n'abeera mujagu n'abeera ne projects ez'enjawulo zatonda waawo ngenda kuwa tubeera specific ku Katikiro wa Buganda bw'otunulira munaffe w'ekitiibwa Dani Muliika n'otunulira munaffe Ssemogerere n'otunulira ne ono eyavaako ano munaffe alukaddeko Jebi Walusimbi Jebi Walusimbi yalina project ezize omumuli okutambuza ensonga ez'enjawulo naye nga olengera kati Charles Peter Mayigo w'ekitiibwa omumuli tegwali gwa Muliika gwa Ssemogerere si Ssemogerere gwali gwa Jebi engineer Jebi kati bw'otunulira Charles Peter Mayigo w'ekitiibwa nti bw'abeera ayiseewo manya nti Katikiro yayiseewo nti ye yeeteeka mu mbeera eyo naye wali mwami Muliika abeeranga mu jjaamu n'atambula naye enalidika alina abasirikale bangi eno olw'embeera ye office yagitwala nga n'agiteeka ku mutendera ogwo ogw'enjawulo oba olyawo byakoze omukulu gwa Zanga alaga nti kiva ku muntu gwe personality eyiyo kyengambye kyekyo persona hiyo kikyongerako office osobola okubeera omujjagu office n'ogifuula eyaki ey'amaanyi oba ey'omugaso eri abantu ate omulala ayinza okusalawo n'atuuka ne bamukwasa office n'agamba ka wange kaninde omusaala gukoleki yeme nga benga alinda musaala nga ngubulyawo talina kinene kyakoze eki so gavumenti bya mirundi ebiri yinza okwagala okwefuula omugezigezi ate nakyo nekikuviirako obuzibu munaffe professor tebyatambula bulungi oyagala atambule mugundi yemu n'obuzibu naye sigamba nti ye yali efudde mugezigezi ndowooza yali ayagala kufuula office ye relevant bagirabewo ebeerenga erina kyekula ekikola ekirabikawo ate nga kiyamba abantu okitegeera so kiri eri ndowooza nga tulina kulowooza constitutional amendments tulowooze nti basobola okukaanya President Yoweri Museveni kuba appointing authority asobola okukanya nono gwagenda okwasa office ne bakanya ne baga nti wadde oyingidde office kati osobola okukola boti oba ne webeera wa arrangement nga bogambye nti basobola oga nti ministry eno wadde olimu office ya vice president ne ministry eno gwaba yakola ki tugitadde wansi wa vice president